Bwe bukakafu bwokka bwe weetaaga okutegeera nti nno enjuba teri mu buwanvu bwa miles obukadde 93 okuva ku nsi nga globe theory ne NASA bwe bakulimba. Singa omusana gwali gusinga ensi obunene emirundi kakadde ate era nga guli mu miles million 93 okuva ku nsi, byandibadde bifaanana bwe biti mu kafaananyi kano bwe mba wakusigira kifaananyi kituufu. Kati jjukira nti light travels straight, light tekuba makoona, n'olwekyo light eva mu miles obukadde 93 yandibadde etuukira mu parallel lines bwe ziti. Light rays zandibadde vertical nga ziyita mu bire, naye si bwe kiri mu reality. Mu reality tulaba light rays nga ziri corpuscular mu angle eri approximate to 7.2 degrees nga rays zino zisaasaanira mu buli direction, ekintu ekitukakasa nti enjuba eri local. Enjuba eyo ebeera mu bire ate era si nnene nga NASA ne globe theory bwe bakuprogramming okulowooza. Zino rays zetufuna era zetulaba ziri only possible singa enjuba ebeera eri local ate era nga tesinga nsi bunene. Waliwo probability ya 0% chances fe okulaba rays ezipenetrating ebire mu angle eno singa ddala enjuba ebadde eri wala okuva ku bire. Ono footage yakwatibwa kamera ekika kya Nikon P1000. Ekikuŋŋambisizza ekika kya kamera otegeere nti kamera yakwata bino erina capacity ekwata enjuba with this kind of clarity okusinga eyiyo. N'olwekyo tokigeze okukwata kamera otunuze mu njuba, kukwata enjuba video ojja kufa amaaso ga bwereere bw'otobeere na filters za musana ku kamera yo. Kati abalina amaaso mulabe nti ebire ebimu biri mabega wa njuba, ebire ebirala biri mu maaso ga njuba, enjuba eyakira muli munda nga bw'etambula. Okiraba bulungi nti light esaasaanira ebire ng'evaawo mu center wennyini ku njuba. Kati bano abali programmed bagenda kugamba nti awo tuli mu outer space, naye wabula omuzungu yakola ba globe earthers n'akatagga. Kati nafunya invites okuva mu ba globe earthers mbu bategese live tukubaganye ebirowoozo ku earth oba ya flat oba ya round. Obuzibu bwe nnina buli bumu bwokka, ba globers bano beewana nti theory yaabwe eri scientifically proven, naye bw'obagamba bagisomese with the real life experiments tebakisobola. Omanye ensonga lwaki tebakisobola? Kubanga theory yaabwe si ya ddala. Theory yonna baagizimbira ku pseudoscience si normal science gwe tumanyi. Kyekyo lwaki buli kimu nase kugamba nti just believe what I say. Oba munfuna? Theory yonna eri scientific ebeera experimentable. Normal science ekintu kyakkiriza nti kiri scientific kibeera measurable, observable and repeatable. Kati okujjako nga ndabye content creator wa Globe akola content ali scientific, awo nja kuba nsobola okubafisiza ku budde bwange mbutukubaganye ebirowoozo. Naye ekitali ekyo, oyo gwe muyita content si content, just propaganda wa NASA. I want you to just prove how scientific your theory is in reality. Njagala musomesa abantu nti mubeera ku mupiira oguspinninga ng'ate guliko amazzi, nga bwe mugubalaga wali mu reality nti omupiira guugwo guliko amazzi ate bwe guspinninga ng'amazzi ago tegayiika. Tugalabe mumale mutugambe nti waliwo space time curvature eleetera ensi okuflootinga mu space, nabyo mubitukolere muteeke ebipiira byammwe mu space biflootinge. Mukitegeera mu experimental design kikkirizibwa okuconditioning environment nga bwe mwagadde mwe mutukolere experiment y'ekyo kye mutugamba nti kyekiriwo mu reality. Naye bwe muba temukoze ebyo nze temusobola kunfuna mu kubaganya birowoozo. Tuteese kuki? How comes nti nze nfuba okubalaga experiments mu content wange gwenkola nga mmwe temukikola ate nga mmwe mugamba nti nno theory yammwe yeri scientifically proven? Mukole content atuuka ku mutindo nze gwenjagala, awo ndaba oba nsobola okukubaganya ebirowoozo nammwe. Naye as per now nga temunnakakasa nti nno mutegeera bulungi theory gye musupportinga, sigenda kukubaganya birowoozo nammwe. Mukole videos mu ntaginga enzirabe, the earlier the better. Actually ne ba flat earthers be munaafuna mu live yammwe eyo bajja kuba babayambye nnyo, kubanga omuntu eya escapinga matrix okumutuuza ku mmeeza y'emu nammwe abakyali mu matrix mbu mukubaganya birowoozo kiba kikolwa kya bujoozi nnyo, kubanga tewali kintu kyonna kitugatta ffe ba flat earthers nammwe ba globe earthers kuviira ddala ku ndaba yaffe ey'ebintu. Kibanga kutuuza graduate n'obwana bwa nursery mbu bakubaganye ebirowoozo. Bakubaganye birowoozo ki? Wabula mwessaawo basajja mmwe. Bw'obalaba nga batwepikira bayinza okulowoozesa nti bategese content, kumbe bategese bibuuzo bya kutubuuza ffe tubasomese. Kale content gwe mutegese okutusomesa ku live yammwe musooke mukolemu videos tulabe oba mulevelinze up. Nze okusinziira ku content gwe mukola ba Global Earthers si bazalawa, si nti oba mbazalawa, naye temunnakola convincing content. Musooke mukole content atukakasa nga ddala alimu experiments, mutukakase nti theory yammwe eri scientific. Oba mukitegeera? YouTube channel yitibwa Wake Up Zukuka, tulabagane mukaddako.